Abasawo abajjanjabi n'abagaliza eddwaliro lya Jinja Regional Referral Hospital ebirungi bakedde kufuluma ddwaliro nga balaga obutali bumativu olwa poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe okutunula obutunuzi nga Uganda Muslim Supreme Council basse ekikomera ku ttaka erikayanirwa ate ng'omusango gukyali mu kkooti. Bano babadde bakwataganye n'ebipande ebiriko obubaka obw'enjawulo obulaga ekibbattaka abasiraamu kye boolesezza ne batuuka okutwala ettaka ly'eddwaliro nabo bennyini gye bajjanjabirwa. That is it. And for that matter, we are bringing out all the energy we have to let the whole world know that you cannot steal hospital land. Abasawo bano nga bali mu byambalo byabwe balaze ennaku gye balimu okukolera mu kifo ekifunda ekirobedde eddwaliro lino okugaziwa n'okulaakulana olw'okubulwa ettaka. Poliisi etuuse okukakkanya abasawo bano wabula ebadde ng'enfuyira endiga omulere. Poliisi ng'ekyagenda mu maaso n'okukakkanya abasawo waliwo omusirikale asewuusa empisa n'akuba omukka ogubalagala mu basawo bonna ne babuna emiwabo. Mu kavuvuŋŋano kano waliwo abasawo abakwatiddwa ne basibwa akabangali ya poliisi. One of the patients again? Yes. Dr. Alfred Nyanyi akulira eddwaliro lino atugambye nti kkooti mu 2022 yasala omusango ng'ettaka lino lya ddwaliro era abasiraamu ne batajulira okutuusa lwe beekubaana ne Minisita Sam Mayanja n'abawa ettaka lino awatali kiwandiiko na kimu. They are saying this matter has not been concluded. Why is the Supreme Council being allowed to construct a wall fence when the security chiefs are looking on? They are not enforcing. Oluvannyuma ab'ebyokwerinda baliko akafubo ke beetabyemu era Dalius Nandida omubaka wa pulezidenti e Jinja n'ategeeza nga bayimiriza emirimu gyonna egigenda mu maaso ku ttaka lino okutuusa ng'enkaayana zino zigonjoddwa. Twalabye wagenda kubaawo okulwanagana ate n'abasawo baganye kukola abalwadde baffe. So security committee ya city n'esalawo nti ettaka libere mu mikono lya city security committee. Security committee abajitulako bangi Mayor, Town Clerk, RCC, DPC, Mayor fena tutulako fena bangi. So tusaze wetakeri libere mu mikono gyaffe poliisi egenda kukuma waawo n'amagye ogenda kukuma ettaka eryo tiwali asana kugendawo. Obuwungeeredde nga balwadde bangi abatannakwatibwako ng'eno abasawo bwe bawaga nga batagenda kuddamu kukola okutuusa ng'ensonga eno egonjoddwa. Tukitegedde nti abasawo ababadde bakwatiddwa bamaze ne bateebwa.